Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior wewe kuba nti weekomera wano olunaku lwa leero tukuletedde Nti Kasirye Ggwanga. Nti Kasirye Ggwanga kirabika obulamu bwe bugenda buserebera ate nga mukuba nti obulamu bwe bugenda buserebera olunaku lwa leero yatadde ekiraamo kye yakimakinza okukijja mu private nakiza mu public nga ebikulu ebibadde mu kiraamo kino bye bimu ku bino agamba nti bw'abanga afudde President Museveni alina okuba nti amukubira salute before omubiri gwe okuba nti gulina gye gutwalibwako kyonna era nga Nti Kasirye Ggwanga okumanya nti abadde mu nyiivu oba like ekiraamo kye kitiisa kirina entiisa omukulu n'avudde n'agamba nti bw'abanga amaze okufa omubiri gwe nga bamaze ogusabira bagwokye. Wano mu Uganda nsuubira kino kye kintu ekyakinza okubeera nga kiri wicked nga kintu kyewuunyisa kitiisa n'ebisigaddewo so n'olwekyo Nti Kasirye Ggwanga byebimu ku bintu byatadde yagambye nti omubiri gwe gwokyebwanga bwafa. Sawa zino twogera Nti Kasirye Ggwanga ali mu ddwaliro nga tasiibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu especially family ye. Twakitegereko nti Nti Kasirye Ggwanga yagambye nti tewali mwana yenna akirizibwa kuba nti afuna share ku bintu bye because abaana be bonna yabategekera bulungi yabasomesa era buli mwana ali mu bulamu bulungi so n'olwekyo ebintu bye byonna byeyakolerera yabiwadde mukyala we ng'era tewali mwana akirizibwa kuba nti akwatako ekintu kyonna. Nti Kasirye Ggwanga mu kiraamo kyeyavudde era n'atutegeeza nti sente ze eziri ku bank account ye tewali muntu yenna alina zikwatako baziwe abantu abo bakateyamba abantu abo ababonaabonera ku street n'abantu abatalina mwasirizi so n'olwekyo Nti Kasirye Ggwanga byebimu ku byataddewo mu kiraamo kye naye ng'ate ekirala Nti Kasirye Ggwanga yagambye nti bw'afanga emundu ye oba pisto ye bagiwanga mutabanyi omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Kainerugaba Muhoozi. Wanono wazzewo ebibuuzo bingi nti ebiseera byonna Nti Kasirye Ggwanga abadde aza complaininga ku baana be bawa ebitiibwa ng'agamba nti abaana bano especially Nti Muhoozi mutalina ntalo za lwanyi naye kikulumisa okuba nti Nti Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti bw'afanga Nti Kasirye Ggwanga yavuddeyo nti bw'afa ng'amaze okussa omuka ogusembayo emundu ye tewali muntu mulala gwe bagiwanga gwe bagikwasanga okujjako omwana w'omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Kainerugaba Muhoozi. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti Kasirye Ggwanga ebintu bye byonna yabitadde yabijjemu family n'okuba nti ebisinga yabiddiza eggwanga naye ng'ate tujjukira nti Kasirye Ggwanga musajja mekete y'omu ku bantu omusanvu abaasooka okugenda mu Luweero Triangle okuba nti batokose mundu nga bajjako gavumenti ya nakyemalira nguli Milton Obote guno nno bagenda mu nsiko mu mwaka gwa 1981 around there era emundu eno yatokota emyaka okumala nga 5 mu mwaka gwa 1986 Nti Kasirye Ggwanga y'omu ku bajasi abamamulako gavumenti ya nguli Milton Obote n'aba nti bajja mu buyinza nga bayita mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Army oba National Resistance Movement nga bwe yita ssaawa zino. Nti Kasirye Ggwanga anajjukira mu bintu bingi tujjukira nti esaidi z'emukono eyo waliwo omugagga eyalagezako okuba nti anyaga ettaka lye bambi n'akwata tractor n'aziteeka mbuzibeere nga zimuyambako okuba nti zirongoosa ettaka. Nti Kasirye Ggwanga kye yakola yakwata petro n'aba nti tractor eno azookya era nga omukulu ono talina we yaloopa oluvannyuma lw'okuba nti yali
akozesa bubbi nabulabayo okuba nti anyaga ettaka. Okumanyanga General Kasirye Ggwanga y'omu ku basajja emekete y'omu ku basajja emekete. Waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Catherine Kusaasira mu kuvuga emotoka ye eyaliko Kusaasira Habojeri, emotoka eno y'ebizigo ekika kya Noah kusaidize machingi eyo. Omusajja omukyalo ono yali ayita mu kona nayogera agagamba aganene nagezaako kuba nti awemula General Kasirye Ggwanga. General Kasirye Ggwanga alijjukirwa ebbanga lyonna nti yakwata emmundu ye napikira oba napokera oba nakuba emotoka ya Catherine Kusaasira amasasi mu mipiira, wabula teyamukuba waggulu kuba nti amulumye. Era bwe yamala n'abakubamu n'abapatulamu kaawo empibbiri n'abaleka ne bagenda. Kino kikulaga omusajja abadde mekete. Boda mu entertainment industry General Kasirye Ggwanga abadde aze atugamba mbu baby cool oba bebe cool talina talent, wabula ye ku bayimbi bategeera amanyi Bobby Wine ne Jose Chameleone mbu bamuyimbira ebinyuma. Era nno kino yavayo kukyogera nga bagamba nti bebe cool alwanyisa Bobby Wine. Ne bamubuuza ku interview emu aweeko opinion ye n'agamba nti bebe cool mutamanyi wa bidandi is a failure atamanyi kyakola, wabula nga Bobby Wine musajja mekete. Bwe twogerera omukulu Kasirye Ggwanga tasiibewo tasulewo yale ku mimwa gy'abantu. Ono nno musajja aze abeera nga yetaba mu ntalo ez'enjawulo. Y'omu ku ba peacekeepers betulina ku lukalu lwa Africa. Yagenda mu lutalo olwa Central Republic n'avaayo, n'agenda e Congo n'akomawo. Kasirye Ggwanga n'agenda mu ntalo nnyingi nnyo za Africa bambi n'akomawo nga bagezaako kuba nti bakipinga mirembe ku African continent. We twogerera omusajja ono yatuva ku maaso. So tusigale nga tumuteeka mu nsala zaffe n'okuba nti tumusabira because obulamu bwe si bulungi. Bino n'ebirala bye boolina mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimso, Rich Boya Maxud Jr. Follow me on Facebook nkozesa Ntambi Jimso, then on Twitter nkozesa Jimso 16. Bye bye.